Okay. Kale tukomyewo nate ensonga twongere okuzirambulula Didasi oli Bushenyi webale nnyo okubeera okugambya ab'e Bushenyi bonna bataddeko bakuŋŋaanye. Kimera Godfrey oli Naggulu naye webale nnyo. Tumuhayirwe Onesimus Kachunguzi oli Kyembogo Migina eri Kazo District naye webale kubeerako. Sekamatte Naswir oyagambye wetegekera bitundu by'Embarara South webale kubeerako Embarara awo. Sekamatte Naswir webale nnyo okugoberera ensonga zino. Ne Wuma Wahabu ogambye naawe oli Mbarara webale nnyo ate okubeerako. Father Sekibuule Robert Ekungu Parish ne Father Sekiwala Max bwana mukulu wa Kungu Parish namwe mbabuuzizzaako mwebale kubeerako. Ab'e South Africa Mpiima George Pretoria South Africa Pretoria West South Africa naawe bale kubeerako. Obubaka mbulabye ogambye mukuŋŋaanyaawo kwe muli muli mu kwetegereza ate ensonga nga bwe zitambula. Kale ndowooza tutandikira wali wenkomye wennyini wetuba tutandikira tulambulula ensonga bulala nja babuuzaako wali nga tumaliriza. Omubaka Kyagulanyi alina engeri gye yaleetera abantu abali ennyo mu myaka gye okwekkiririzaamu nti nabo basobola. Ono ebyafaayo bye mu byobufuzi si bye biwanvu ennyo, kyokka yasobola okufuuka ekyo kye yali aluubirira. Ekyo kyawa abavubuka bangi essuubi nti nabo basobola. Y'ensonga lwaki ojja kwesanga nti kizibu nnyo okumalawo Bobi Wine mu bantu. Ekirala yajja n'akwata ku kinyusi bannabyabufuzi abalala kye baali batakwatangako, nti yayogera eddoboozi ly'omuntu owa bulijjo, omuntu owa wansi asookerwako, n'awulira nga naye alowoozeddwako. Eno yali nnyota nnene nnyo mu bannayuganda ku byobufuzi, nga tewali ayogera ddoboozi lyabwe. Abantu nga bano ababeera mu ziggeto tewaali yali avaayo kubasoosowaza. Ono bwe yajja n'abakulembeza n'awangula emitima gy'abannayuganda mingi. N'olwekyo People Power ne Honorable Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine egenda kubeera nsonga nnene nnyo muvaawo mpitewo owa 2021. Era nga bwe nkutegeezezza nti Bobi Wine ayina ekifaananyi kinene nnyo ky'atadde mu bannayuganda naddala bannabyabufuzi naddala abavubuka okutandika okwekkiririzaamu. Ne bw'abanga talinnye ku ntebe ya bukulembeze alina omusingi ogugwe gw'asimye, alina omukululo gw'ataddewo oguyinza okubeera omuzibu ennyo okumalawo abantu gwe bagenda okuba nga bajjukira emyaka n'emyaka miwanvu. Mu byobufuzi temubeera kunyooma. Ekisinga okusuula zi gavumenti ezimu kuba kunyooma abo abazivuganya. Mu ggwanga lya Madagascar gavumenti ya President Marc Ravalomanana yanyooma nnyo omuvubuka ono Andry Rajoelina olw'embeera ze nti ono teyali munnabyabufuzi, yali mutabuzi wa miziki mu zikiraabu ez'enjawulo mu kibuga ekikulu Antananarivo oba guyinza okuyita DJ. Bwe yavaayo okutandika okuwakanya gavumenti baamuyita omunywi w'enjaga gwe batasobola kukwasa buyinza. Bannamagye baavaayo ne batandika okutiisatiisa nga bwe batayinza kukkiriza mulenzi omuyaaye okubaduumira. Kye bataamanya nti yalina amaanyi g'abantu olw'okuba yali ayogera eddoboozi lyabwe. Gye byaggweera ng'abamezza ekyobugazi ne batandika n'okumwegayirira bateese nga tekikyasoboka. Olwaleero y'abafuga. Kye kimu ne mu ggwanga lya Ukraine. Pulezidenti waayo muvubuka muto myaka 42 Volodymyr Oleksandrovich Zelensky ye pulezidenti w'eggwanga eryo ow'omukaaga. Ono yali kazannyirizi oba comedian oyinza okumugeraageranya ku bizonto ebyawano e Uganda. Bw'otunuulira omusajja gwe yajja mu ntebe Petro Poroshenko yali mugundiivu nnyo mu byobufuzi mu Ukraine. Omuvubuka ono Volodymyr Alexandrovich Zelensky bwe yatandika okulangirira okwesimbawo okuvuganya Poroshenko, President Poroshenko yalowooza nti ono ali mu katemba ng'ebya bulijjo gye byaggweeranga amumeza akalulu. Olwaleero yafuga. N'olwekyo wano wonna nkulaga omuyaga gw'ebyobufuzi ogulumba eggwanga mu biseera eby'okukyusa obukulembeze. Omuyaga guno gusobola okukyusa entambula y'obukulembeze n'endowooza y'abantu. Bino bye bimu ku bannayuganda bye balina okulowoozaako ennyo mu kiseera kino ekyavaawo mpitewo. Ebintu bino bibeera bikulu nnyo abakulembeze n'abo be bakulembera okubyefumiitirizaako ng'okukyusa obukulembeze tekunnabaawo. Abalabi mwenna abali Embarara
abali Entungamo, ab'Ibanda, Rukunjiri, Hoima, genda eri Luweero, ab'e Mukono, Masaka, ab'e Mubende, ab'e Kasanda, ab'e Kamuli Kasanda, Ekiwawu Kasanda, Mityana n'abalala mwenna mbeebaza mwebale kubeera ku mukutu. Nze Jamiru Ejjinja mbuuza ekya People Power okufuuka ekibiina kitegeeza ki? Kinaamalako? Kati kyenjagala omanye nti mu byobufuzi naddala mu Africa ekisinde tekibeera na muzinzi ogwa ddala mu kalulu. Kisobola okukola okukunga abantu n'okubasikiriza okuyingira ebyobufuzi n'okuwagira endowooza emu ebeerawo. People Power ebadde terina gy'oyinza kuyita legal framework oba entereza y'amateeka oba ennambika y'amateeka egiruŋŋamya. Kibadde kizibu nnyo okuteekamu enteekateeka eno nga kikyali kisinde, kubanga amateeka gano gabeera galina okuba ne bwe gasimbuliziddwa. Kati ate gye galina okuggyibwa boogera ku bibiina bya bufuzi, wabula si kisinde kya byabufuzi. Ssemateeka wa Uganda ayogera bulungi nnyo ku bibiina by'obufuzi era abirambika bulungi nnyo engeri gye birina okutambuzaamu emirimu, naye talina buwaayiro obwetengeredde obuwa enkizo ekisinde ky'ebyobufuzi. Kati People Power okusobola okutambulira wansi w'ennambika ya ssemateeka yabadde erina okweyubula ekole ekibiina olwo esobole okutuula ku mmeeza emu ne NRM ne Democratic Party, FDC, UPC, JEMA, CP wamu n'ebirala. Ensonga endala gye ndaba mu kino nti abantu bangi basikirizibwa nnyo omuyaga ogwakunta ne beesogga ebyobufuzi mu People Power. Kyokka jjukira nti baalina ebibiina byabwe ebirala mwe baava. Kati nga bwe watabeerawo kibiina babadde bagenda kukozesa People Power ng'akadaala bafune obululu bawangule, bo baddeyo mu bibiina byabwe. Tolina ngeri gy'osobola kubasiba kubanga ekisinde tekirina mateeka gabakugira kutambula na kaadi za bibiina byabwe. Kati okuva lwe bawandiisizza National Unity Platform kiba kitegeeza nti oyo yenna aneesimbawo ku kaadi y'ekibiina ekyo asooka kukwata ya kibiina mwabadde n'agizza ebbali n'akwata eya National Unity Platform n'alyoka yeesimbawo. Tosobola kuvuganya ku kifo ne kaadi z'ebibiina ebibiri. Era y'ensonga lwaki walabye nti amangu ddala ng'ekibiina kino kitongozeddwa waliwo abaabadde banfanfe aba People Power abadduse emisinde ne baddayo mu bibiina byabwe. Ekyalaze ensi nti bano baabadde si beetegefu kusuulawo kaadi ya kibiina kyabwe oba langi y'ekibiina kyabwe kw'oteeka n'endowooza. Kati ekya National Unity Platform okuwangula vaawo mpitewo 2021 kinasinziira ku kusalawo kwa bannayuganda. NUP kisobola bulungi nnyo okuwangula 2021 ate kisobola bulungi nnyo okuwangulwa kubanga ne bwe bavuganya nabo b'amaanyi ekigenza ewala, naddala NRM eri mu buyinza. Bajjukire nti eno yo yasimba emirandiro okuviira ddala wansi ku byalo, kati si kyangu nnyo kugisiguukululayo. Waliwo ensonga endala enkulu ennyo mu bigenda mu maaso, ye ya defections oba okusala eddiiro okw'abannabyabufuzi okuva mu kibiina ekimu okudda mu kibiina ekirala. Bino bikolebwa nnyo mu mawanga agakula obukuze mu demokulasiya. Ekimu ku bisinga okugatawaanya ye political prostitution, b'oyinza okuyita bamalaaya mu byobufuzi. Bano bo bangi mu bibiina mu Africa abatanywerera we bali. Sigambye nti abo b'enkola ze bagwa mu kiti ekyo, naye kyenjagala okulaga nti embeera eno yemu kuzikyasinza okukuumira ensi za Africa emabega. Kino kyetobeseemu nnyo enkwe mu bibiina. Abantu abamu bakozesebwa gavumenti okusala eddiiro okuva mu kibiina ekimu okudda mu kibiina ekirala ng'oli yeefudde avuganya gavumenti, kyokka ng'ekimuleese si kuwangula wabula kutemaatema bululu bw'abooludda oluvuganya ekibiina ekiri mu buyinza kiyitewo. Kino kyekyali mu kulonda kw'e Zimbabwe. Nelson Chamisa yali wa kuwangula Emmerson Mnangagwa, kyokka banne ne basala eddiiro ne bagenda mu bibiina ebirala ate ne batandika okumuvuganya, obululu ne bweyawuzaamu. Ekirala, buli gavumenti ebeera n'abantu baayo abagizannyira obuzannyo bw'ebyobufuzi ate nga babeera ku ludda oluvuganya. Bano beeyitamu okutabangula ebibiina byabwe. Tewaliyo gavumenti eri mu buyinza eyinza kukkiriza bibiina ebigivuganya okutebenkera. Birina okubeera mu kuneneŋŋana
ng'eno gavumenti bwebafuga. Ekirala, ebiriwo ebibiina ebivuganya gavumenti za Afirika bikyalina okusoomoozebwa okwa political hypocrisy. Obuli bw'enkwe bukyamaamidde nnyo mu bibiina by'obufuzi. Ate bwe weetegereza nti ebibiina bino bikyalina okwongera okwetereeza okufuna amaanyi agayinza okubiwanguza obuyinza. Enkola y'ebyobufuzi egobererwa mu Afirika tewamwaganya bibiina ebiri ku ludda oluvuganya okufuna eddoboozi ery'omusinzi mu ntambuza y'eggwanga. Bw'otunula mu mawanga mangi ebibiina ebiri mu buyinza by'amaanyi nnyo nga kizibu nnyo okubigeraageranya n'ebyo bye bavuganya. Mu mawanga agakuze mu demokulasiya ekibiina ekitali mu buyinza kikola kinene nnyo mu kusalawo kwa gavumenti. Naye mu Afirika bagezaako nnyo okulaba nga babikuumira mu kiyungu basobole okwongera okwenyweza. Y'ensonga lwaki olaba nti wabeerawo okubalukawo kw'ebisinde eby'ebyobufuzi nga si bibiina, kubanga muno abantu balowooza nti basobola okufuna oluwenda oluyisaamu eddoboozi ery'omwanguka gavumenti n'ebawulira awatali kukugirwa mateeka ag'ebibiina. Kubanga wabeerawo boolaba bavaayo ne bagezaako okukangula ku ddoboozi mu bibiina, kyokka amateeka g'ebibiina ebyo byennyini ne gabakugira ne baba nga tebakyasobola kuvaayo kubaako ngeri gye bayinza kwogera ku nsonga eziba zibaluma. Ate n'ekirala nti abakulembeze b'ebibiina bennyini abamu babeera bali bankwe. Abeera mu kibiina nga ye mukulembeze naye ng'ekyamazima akolera gavumenti. Kati buli muntu yenna mu kibiina kye avaayo n'abaako eddoboozi ery'omwanguka ly'aleeta, oyo nga batandika okukubagana. Okukkakkana kyeva olaba abamu babagoba ne mu bibiina ne babaggyako kaadi oba ne babasekeeterera okuba mu makkaadi z'ekibiina okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Obwo bwe buzannyo bw'ebyobufuzi obuli mu Uganda. Bino ebigambo sibyogeza bukyayi, sibikugamba na bukyayi, naye nkulaga ekiriwo olwaleero. Bannabyabufuzi bangi betufiiriddwa abandibadde babeera ab'omugaso eri eggwanga era balina omutima ogukulembera eggwanga, naye nga balemeseddwa abakulembeze b'ebibiina byabwe. Singa ebibiina biba tebinnaba kwetereeza mu ngeri gye bikolamu emirimu gyabyo mu ggwanga erya Uganda, olugendo olukwata obuyinza wano mu Uganda bikyalina luwanvu nnyo. Y'ensonga lwaki nti ojja kwesanga nti ekibiina ekiri mu buyinza kyo kibeera n'obudde okuteekateeka enkola ezaakyo. Mugenda okutuuka mu kulonda nga wonna kyamaze dda okuzingako, n'olaba nga kifunye abantu abalondeddwa ku bifo eby'enjawulo abayitirivu okuviira ddala ku byalo okutuuka ku kifo ekisembayo ekya Fountain of Honor ekya pulezidenti. Mmwe ng'abooludda oluvuganya abalabika nga muli basajja b'amaanyi, ekyamazima nga ne bassentebe b'ebyalo mubalaba bale, bakansala nga mubalaba bale. Naye olw'okubeera nti kati olwaleero endowooza y'abantu etandise okuba ng'ekyuka, abavubuka bangi n'abantu abatabadde mu byobufuzi batandise okuba nga babyenyigiramu. Enkola eno eyinza okubaako kyekyusa mu ggwanga singa ebyokuneneŋŋana n'okusika omuguwa biba bikoleddwako mu bibiina. Ebintu bino byonna ebimu bibeera bipange. Buli wabeerawo ekibiina ekiri organized obulungi oba ekyetegese obulungi, wabeerawo abakiyingiramu ne bakyabuluzaamu ne bakitemaatemamu. Kino kyongera kuwa maanyi ekibiina ekiri mu buyinza. Mweno gye mukoma okwevuma, gye mukoma okuneneŋŋana n'okwerangira, era gye mukoma okuwa amaanyi ekibiina ekiri mu buyinza okwenyweza. Kikozesa obunafu bwe kibalabyemu, kyo ne kyongera okwenyweza ne kigenda mu maaso n'okuba nga kifuga eggwanga. Ebyobufuzi ebyokuwemulagana byaggwako. Ebyobufuzi ebya buli omu okulangira munne ebyo byaggwako. Mu nsi yonna ebyobufuzi kati bitambulira ku bwongo. Ekibiina kibeera ne babayita ba intellectuals abakiteekerateekera ne bakola strategy ya myaka miwanvu ne bagaa nti ffe omwaka guno na guno tetwagala buyinza, naye katusooke tuzimbe wansi structures, obuyinza twagala tugende mu ntebe emyaka 10 mu maaso oba emyaka 2. Ebyo babikola. America erina ebibiina by'obufuzi bingi nnyo ebiriyo olwaleero, naye bw'owulira bibiri byokka bye bivuga, conservatives ne republican, naye ebirala ebiriyo bamanyi nti ne baba bataddewo omuntu waabwe tasobola kuwangula Trump naye bamuteekawo n'avuganya. Bali mu kuzimba structures. Mu myaka 4 mu myaka 3 mu maaso ojja kwesanga nti ekibiina kirala ati kyekijja okuba nga kikulembera America nga si Democrats oba Republican. N'olwekyo enneeteekateeka y'ebibiina eyogera kinene nnyo ku byobufuzi eby'eggwanga engeri gye biteekebwa
engeri gye bitambuzibwamu. Kye tulina okwongera okuyiga wano mu ggwanga erya Uganda. Ekirala bannabyabufuzi kye babuusa amaaso ly'eddoboozi ly'abantu nti ebiseera bingi tutuuka mu kulonda naye ababeera bavuganya ku bifo eby'enjawulo omuli abali mu buyinza n'abo abali ku ludda oluvuganya, ebiseera ebisinga eddoboozi ly'abantu tebaliwulira. Omuntu omugezi ng'ogenda mu buyinza oyina okutunuulira abantu ki kye beetaaga. Buli kalulu lwe katuuka wabaawo eddoboozi ly'abantu lye bayisaamu. Bw'otunuulira mu kulonda kwonna kwe tubaddemu okuviira ddala mu 96 okutuuka mu 2016 nga kwe kukyasembyeyo, buli kulonda abantu babadde n'eddoboozi lya njawulo, abalonzi babadde ne kye basaba kya njawulo. Nnyinza okuwa ekyokulabirako olunaku olwaleero nti abantu abasinga obungi eddoboozi lyabwe lyakukyusa ku buyinza. Ekyomuntu ono okuva mu kibiina ekitatambula bulungi ogende mu kibiina ky'olaba nga kitambula bulungi, ekyo si kyekyetaago ky'abannayuganda olwaleero. Ekyetaago ky'abannayuganda change, baagala nkyukakyuka ly'eddoboozi. Kaakati munnabyabufuzi omugezi ye kyatunuulira nti eddoboozi ly'abannayuganda lyogera ki? Lyogera nkyukakyuka. Awo wennyini waatambulira era waateeka essira. Bannabyabufuzi bangi tebannaba kitunuulira. Gavumenti eri mu buyinza eyinza okuba nga tennaba kukiraba, abavuganya gavumenti eyo bayinza okuba nga tebannaba kukiraba, naye eddoboozi ly'abantu lye boogera likola kinene nnyo ku ntereeza y'obukulembeze era lisalawo kinene nnyo ku bukulembeze budda ku ludda ki. N'olwekyo olunaku olwaleero abantu balina eddoboozi eryabwe lye boogera lye baagala buli muntu yenna avuganya ku kifo ekitali kimu abeere ng'atambuza era ng'atuusa. Naye okuneneŋŋana n'okusika omuguwa okukyaliwo munda mu bibiina kuyinza obutalwa kyanya abantu okutegeera n'okuwuliriza obulungi eddoboozi ly'abannayuganda lye baagala, era okulonda kujja kubaawo kuggwenga bulijjo naye ng'obwetaavu obw'abannayuganda tebukoleddwako. Ensonga endala nti kizibu nnyo wano mu Afirika ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya okuwangula ekibiina ekiri mu buyinza ku bwakyo. Mu mawanga agamu ekyo kisoboka naye matono nnyo. Mu mawanga agasinga obungi okukolera awamu n'okukwataganira awamu n'emikago eri ebibiina ebivuganya kye kimu ku ebyo ebiyinza okubaleetera okuwangula obuyinza, okuggyamu ekibiina ekiri mu buyinza ne bafuna gavumenti eyaabo. Kikyali kizibu nnyo ekibiina ekyetengeredde kyokka okulaba nti kiwangudde gavumenti, kiwangudde ekyo ekibadde mu buyinza, wabula okukola omukago kye kiyinza okuyamba ebibiina bino okulaba nti nabyo bitwala ku buyinza. Mu ggwanga erya Malawi ekibiina ekimu kyali kiremeddwa okuwangula Pulezidenti Peter Mutharika okutuusa lwe beekuŋŋaanya ne bakola gavumenti, ne bakola ekipooli, ne bakola omukago ogw'ebibiina ebingi ebiri ku ludda oluvuganya ne basimbawo omuntu wamu ne basobola okuwangula Pulezidenti Peter Mutharika. Bw'atyo Lazarus Chakwera bwe yajja mu buyinza naye bwe yajjira ku kkaadi y'ekibiina kye yalemererwa okuwangula. N'olwekyo nga tewannaba kubeerawo okukwatagana okw'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya, ebyo ebiri mu buyinza tukyabiraba nga bitwala emyaka miyitirivu mu mawanga aga Afirika. Enkyukakyuka Abafirika gye bakaabira mu mawanga ag'enjawulo ekyalina emyaka mingi nnyo naye ng'ekikyalemesezza kiri kimu kyokka. Bano abali ku ludda oluvuganya buli omu yeeyagaliza bibye, abalala bakozesebwa bukozesebwa, tebasobola kubeera mu ambuleera emu okulaba nti bakwata obuyinza. Kye natunuulidde mu mukago guno mu kibiina kino ekya National Unity Platform, oba oli awo tuyinza okulaba nga bakozeeyo omukago ogw'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya eby'enjawulo. Byonna biyinza obutajja naye waakiri ebimu biyinza okujja ne basalawo omuntu omu gwe basimbawo. Ekyo kigenda kuba nga kiwa enkizo nnene nnyo ab'oludda oluvuganya era kijja kuwa akaseera akazibu ekibiina ekiri mu buyinza singa ekyo kibaawo. Naye batakikola bajja kuba batemya oluwenda era nga banguyiriza ekibiina ekiri mu buyinza okulaba nti kiddamu okuwangula vaawo, okulaba nti kiwangula vaawo mpitewo owa 2021. The national coat of arms as we go through the prayer behind you.
sobola kuba nga nsukkawo mukulu Matovu Flanka ku MK Interiors California Plaza Alumu Street okumpi n'akatale k'e Nakasero webale kubeera ku mukutu webale kubanga ogoberera ensonga zino. Samuel Kasekandi Kawempe ambasada w'omunaala awe Kawempe nawe webale kubeera ku nsonga zino. Richard Yemubende Kasambya nawe webale kubeera ku nsonga zino. Beka Lwesabula abagambye nti bannalubaga ababuuzizzaako nawe webale kubeera ku mukutu. Amani Kayonde Kalisizo obaddeko nnyo. Walusimbe Steven ne Nakate Sise muli Butambala eri Gombe nammwe mubaddeko. Sempala Nathani webale nnyo. Wire Ekifamba Kochi webale kubeerako. Second Gerard Awemyanzi webale nnyo Owemyanzi n'abatuuze b'Emyanzi awo mwenna. Ndugwa Emma emutukula ku booda gwe buli Lwakutaano obeera ku mukutu bale nnyo balire ddala. Bali ku mukutu ogw'omunaala mwenna sobola kumenya Ssekinoomo naye mwebale nnyo. Oluswate South Africa webale nnyo. Kasiita South Africa. Aniwamanya Douglas wali Hoima ogambye osinzidde mu Oil City naye webale kubeerako ku mukutu. N'abalala mwenna bisoboddeko nako mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsiima obuwagizi bwammwe ensonga bwe zityo bwe zitambudde era bwe zityo bwe ziri. Katugende twongere okunoonyereza ku bintu ebirala ebikwata ku ggwanga lyaffe ate n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kambasiibulira wano mbaagaliza wiikendi ennungi, mbaagaliza obulamu obulungi ate tuddemu tusinkane olunaku olulala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. It's time to turn up the heat. Welcome to Spain. This is history in the making. Adrenaline,